Nedda, kino it is a token of recognition nti kiranga president yawe ekyokulabirako kiringanga amesaluti ga kuli waggulu naito wa wansi n'omukubira saluti oba omukubidde oba tomukubidde tekimwongerako temukimukendeezaako naye kiraga nti omwana nakino bwe busene si nti ozimbyewo ennyumba ofuddemu sente bwe kiri omutwalo kulaga bulazi nti no there is a relationship. Era ekintu ekyo tekyeze ggulu by the way. Mu 1929 nga w'ekibanja yeemulugunya waliwo okwekunga wali wagenda kubawo revolution mu 1922 ng'ab'ebibanja beegugunga tebalina lwaki yonna ettaka lyonna bali batutteko bano baganda baffe abaasooka bakagwa ne Zakariya Kisingiri n'abo bahamukasa ettaka lyonna bonna balyegabanyiza ne bano bamissionaries ba churches ne ba Muhammadan bano abagezi bambugu ettaka lyonna balyegabanyiza abantu balina wonna kantu konna bali momboze mu nsi yaabwe nga etteeka libalagira n'okuwa ogende wa nanyini ttaka ne bamukolera bwereere n'olima kasooli n'ojjamu ensawo 5 ne bagamba nti giwe nanyini ttaka abantu ne beegugunga kwe kukola ettaka etteeka erya 1928 eryabawa for the first time a right ku bibanja era lyetteeka eryasooka okuwa double ownership zo zembadde kugamba kubanga etteeka lyagamba nti owettaka nkulabye nti wooli n'owekibanja nawe wooli kati gwe owettaka togobanga wakibanja kasitaakuwa busuulu n'envujjo era bw'ofa gwe owekibanja olina lwayitiri omuntu okuligira ki okulisikira n'ebyo biddira byonna kwegamba owekibanja nabo balina amaanyi naye nti mwalimu akawaire akagamba nti emyezi 3 manja nti busuulu yali ya siringi 10 ate ng'oli alina ekibanja ku gavumenti awa siringi emu era still at that time was still talking naye nga muno bakawere akagaa nti bw'oyisa emyaka 3 nga tusasudde busuulu ono nanyini kibanja nanyini oli ow'ekyaapa agenda mu kooti n'asaba kooti order n'ekugoba kyokka research yakolebwa Mr. Mukwaya mu 1957 yagamba nti wonna keesi zalabye mu kooti entono ennyo kooti zagamba ng'owettaka asinze zagamba nti ssebo obutakusasula busuulu etteeka ne bakuba ligambye nti naye ekyo tisiri ekitegeeza etteeka ligamba nti eba efuuse ki civil date eba efuuse civil date civil date nuganizwaki kuganira ebbanja balifuuse ebbanja si kukugoba ku ttaka bbanja bubanja era genda olibanje ng'ebbanja eddala lyonna kugamba baleme kwogera ku busuulu ono kubanga eno historical injustice ettaka bano bannaffe bajjajja baabwe tebaali baafuna lya bwereere it's just by coincidence nti ono yani kagwadde bamuwa 3 gwenda osigalawo mu bbanga kakati oyinza nti mpa nsasula osasule what's the difference between gowafuna ate ng'obadde baganda bajjajja bo myaka 10 abaana bo n'abazzukulu babadde bafuna busuulu bafuna nvujjo ekyaapa bakitwala ne beewola nze sirina nze onsikampusisi ate ndi kakati oyagala osikemu no etteeka kyeriva teryogera ku compensation lino etteeka naye ati waliwo kyotombuuzizza waliwo kenawandiise mawulire olwaleero akaani adverse possessor etteeka weeririsemu mu article mu section 5 eyalimistration act liga emyaka bwegiyitawo 12 toyinza genda mu kooti nti ofuneyo ettaka lyo nga tukasatwatolopi ate article section 78 eya Registry of Titles Act niwa procedure nti yabadde nayo akola application wa registrar n'afuna ekyaapa nga tewali compensation yonna kati kiki kyoyogera nti mutwalo gwomuntu nugulikeeyo omuntu nuguleke bano abazzukulu b'ab'ebibanja they have been suffering historical injustice
ngabaga nti ffe tuli babibanja nanyini ttaka atugobye nanyini ttaka tumuwa kino nanyini ttaka tetusobola genda banka kwewula tetusobola kusimba bisiigako bwe tulina olw'okubanga kakati etime etuuse nabo beyagale atwaga nti omutwalo gumu guli mutono si commercial it is a token which is not constitutionally backed by the way. Eyo token eyo teri constitutionally guaranteed. Oyinza obutagiwa ne bw'otogiwa tegirina constitutional consequences against Kibanja Kye. Teeka abasajja bafune ebyapa funa twenkane. That's the end of eviction. President agezezzaako n'abadirectives eki niyo olaba buli lunaku kooti ate ziyite eno ate nti ate Mateeka eri mu kooti tokwatako munyini mbairo bamugobye. You see me every day intervening. Lwaki nkola intervention nga presidential directive weziri ekitegeeza waliwo abamwakanya abalwana bagamba nti ate nina ekyaapa ate nja naffe tugamba nti ate kati constitution eno togisomye ne kooti nazo mu kifo ky'okusoma constitution ate balaga birala. Kikirininge once for all buli muntu afune ekyapa okusinziira ku article 237 sawa article 92. Gavumenti ettaka libeerawo litya? What is the tenancy? Ekintu kyonna kirina kikadda wansi wa tewali kintu constitution kyetekabalinze. Constitution ekabalinze private ttaka lyonna liri owned by the cities of Uganda. Obakibeera mu tenancy. Kyokka waliwo ettaka eriri nga terinabagabalibwa likyali public land. Likiri Uganda Land Commission ekyali holdinga kuliko abaliko nga ba customary tenants. Kakati eri bwebanga ekyali holdinga bwe babanga waliwo ettaka eritaliiko bantu ng'olwo bannaffe abazze okubuddamu olw'ebizibu ebiri mu eryo without nga toligiridde rights z'abatuuze wayinza obbaga nti bagira babeeraawo naye si lyabwe tebalinamu tenancy era nga bw'okigambye banoonyi babuddamu by definition temporary era Ugandans baba balyagala balitwala ne bagaa nti bannange muddeeyo mu nsi zammwe. So tewali wonna mu constitution where land vests mu ba refugees babawaako ako akatali occupied. Munnayuganda bwe basuuka nti bali under pressure nga buli babaga nti bannange twabawa square mile 15 naye kakati naffe tuzeetaaga mweyongereko eri munda kati katutwaleko 5 tubalekere 10 naye tewali conflict at all because there is no rights created by the refugees. Bali governed by the International Refugee Convention obayise bulungi nga bali mu ggwanga lyo we bali basizeewo amazzi banywe basizeewo bw'essomero baleme okubeerawo nga we baliddirayo ewaabwe nga basomyeko nga bali ali balamu nga bagizi ebyo byababudami they live under the hope nti baliddayo mu nsi zaabwe ate konsi yaffe terina we bavesitingira bwannanyi nolwekyo okulwanagana okwo kuliwo is just personal obuli awo it is not a legal issue. Naye constitution yaffe eri kiriya somera ddala giddemu kyobola nti constitution erina okusomebwa nga buli kiseera olina okikwata nga babuli bwegisoma jjajjawo egisoma ng'agikwata buli saani n'agenda ku kanisa taatawo n'agikwata nga naawe kakati buli lunaku ogenda mu kanisa nayo ne bagibikula buli kiseera bikola nga article 237 sawa article 1 omanya ani nanyini ttaka ti munnayuganda yenna ndimubeeramu alifuna atya tigayise mu tenancy zirimeka ziri 4 kati nyinimu whether mu clipboard whether oba nina obulemu ku mubiri oba ndi mukyala ettaka ndirina naye bwe mba nga tenina kibanja awo still ndirina era nkumibwa ne presidential directive kyokka nkyalinda ekyapa
nga nsinzira mu article eri 237 sub article 92 nolwekyo mwena ebawa constitution ebawa obukosimisa okubawo obu discrimination obubeerawo nti bwoli mukazi obutase at a personal level agenda ekyo kiba clarified by various avenues kubanga kati tulina amateeka agagenda to discriminating omuntu olwokuba nti mukazi bwaba ozimba ekizimbe laba wanaayita okola toilets naye omu providing for kakati ettaka bw'oba ogaba ebintu tomudiscriminatinga kwegamba eyo constitution weeri ebyo byonna biri covered tulina kuba kusensitivizinga abantu baffe babe nga ebintu ebyo babigobera constitution nga bwe